Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Mr. Sozi gye baleko ssebo bwe balituweereza na buli omu awuliriza puroguraamu eno. Abasiraamu, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. N'ab'enzikiriza endala, Mukama yeebazibwe. Kakati ekibozibozi nange mpuliriza ebibozibozi by'abantu oba love stories abantu. Nange nensalawo nzije mpeeyo ku yange. Kakati Mr. Sozi nze kantandikire wano we natandikira okusoma P1, P2, P3. Mr. Sozi we natuuka mu P3 ewaka waffe twalina neighbour naye nga neighbour oyo yali taata waffe mutooso. Ekiseera kyatuuka n'avaawo n'agenda mu tawuni, so ne wabaawo omukyala n'omwami abajja, naye omukyala oyo yajja ne kaganda ka kalenzi naye nga tuli mu range y'emu yakajejemu. Akalenzi ako ne tufuuka ba mukwano, ne tubeera ba mukwano, naye nga omanyi nti abaana ebiseera ebisinga osanga abaana mu kitundu ekirala nga beeyisa bulala, n'ogenda ne mu kitundu ekirala ng'era beeyisa bulala. Kati nze Mr. Sozi ebintu bya vanilla ebyo nali sibimanyi, naye ate akalenzi kano nga kabimanyi. So bazadde baffe bagendanga okulima ebiseera ebisinga ne batuleka ewaka. Oluusi bakulese nze bandekanga ewaka, waaliwo edduuka nga ntunda edduuka. Oluusi nga bakulekedde oba bijanjaalo ng'ebyo ofumbe. So one day nali mu kiyungu, akalenzi ako ne kajja ne kaŋŋamba jangu yimirira wano. Ne nyimirira, ne kaŋŋamba lingeza mu kituli olabe obunyonyi. Ekyamazima Mr. Sozi obunyonyi tebwaliwo. Kati akalenzi ako ne kayimirira emabega wange ne kaggyayo akantu kaako ne kambikula ne sikaati, kuba nali mu sikaati. Ne kagamba kiki ky'okola? Nze ne ŋŋaana kuba nga nali sibimanyi. So ne ŋŋaana era ne nnyiiga. Kaŋŋamba biki, nsaba kunsonyiwa. Namugamba it's okay, kiri okay. Kati mukoddomi waako baali balima ebikajjo. Kalenzi kano twali ba mukwano era nga buli omu akimanyi. Kakampa ebikajjo kandeetera. Kati wandde kaŋŋamba ojja kujja ekiro ssaawa nga 2 nkuwa ebikajjo. Ko nze okay. Era kati ne kajja ku dduuka ne kaŋŋamba kati jangu, kubanga waliwo awo emmwanyi. Ennyumba ya taata waffe ey'omuto we yali waliwo emmwanyi sayidi awo, naye nga ffe twasimba akakomera, so obuuka akakomera ogendayo. Kati nga ŋŋenda kampa ebikajjo. Mr. Sozi still akalenzi kano nga kaali kaagala era tukola ebintu ebyo, naye nga nze siri interested, sibyagala kuba sibimanyi. Ge mazima kati tusoma. Mr. Sozi tuuka mu soma P4, P5 ntuuka mu P7. P7 nga omanyi era mubaamu abalenzi bo nga bakuliridde nga omanyi, kuba buli omu muba muva mu bitundu eby'enjawulo. So abalenzi abo nga batandika otukwana, era nga nze sibyendiko ge mazima nga sibyagala. Kati tukyafa wa science atusomesa, atuuka atusomesa ku AIDS, atubuulira obulwadde bwa siriimu engeri gye bulumamu. Tulaga symptoms, omuntu akunyuuka enviiri, kisipi, skin rash, byonna. Ne neeyongera okutya ebintu ebyo. Era nze waliwo ne bakwano bange ne bagamba nze sigenda kwagala musajja yenna, sijja fumbirwa biki.
nga obimanyi Mr. Sozi ebyobuto omutidde jjukira sirimu bamukola ki bamutenda aluma kati Mr. Sozi tukola ki tutuula P7 njoyinenga senior 1 kati nga omanya ebyekyalo oyinza obba obeera ku kyalo kirala then ekyalo ekiddako waliwo kagaayi ye yali akuliridde era nga ebyabakazi yabitandika gayi yali mulungi fine gayi ng'ayambala gayawonya bulungi evaaba smart kati gayi atuuka ngamba oyina essimu konze nnina gayi ansaba ennamba jjukira Mr. Sozi nze from senior 1 paka form 6 nali nsoma n'essimu nga ngenda n'essimu ku ssomero nali mu kisulo ze nali nva wali wala n'essomero gye lyali essomero lyali Kajjansi nga omanya abazadde mami wange yeyampa essimu eyo tusobole okucommunicatingangako kati Mr. Sozi gayi nga nkwana jjukira awo ndi mu senior 1 senior 2 senior 3 kati mu senior 3 mwentandika okupiikinga interests mu gayi ono jjukira bino yali ankwana nga nze saagala sibirinako kiseera kyatuuka nengwa mu mukwano ne gayi ono nga yali nga nkubira buli lunaku after prep era oba oli awo ssaawa 4 ng'akubye olwotaddeko akasimu gayi nga nkubira tutandika tuzimba kintu kyaffe twogera kati ntuuka mala form 4 wenamala form 4 ntandika okukola gayi ng'ajja ku mulimu nga w'obimanya ebintu bya laavu Mr. Sozi nze nayagala gayi ate ne gayi nanjagala gayi nga neyomulengerako obulengezi bwe nti mpuliranga gayi nga neyompulira buwulizi ku ddoboozi lye mpuliranga ebyaddala nviira ddala mu mbeera Mr. Sozi nga womanyi ebintu by'ekyalo mawulire ne gatandika okutambula nze ne gayi tweyagala Mr. Sozi nze nali muwala alabika obulungi yakula bulungi nali nyambala nga kwegamba nti so attractive ng'era abagayizi bangi bankwana n'abasajja abakulu naye nga womanyi nali already nfunye omulenzi wange mwagala anjagala biki no gayi yali segamba nti oba alina ssente ziri awo bagayizi abalina ssente bankwananga naye nga neŋŋaana nga bagamba kimu naye bannaye omulenzi oyo yakuwa ki omulenzi ng'omwagala kiki n'abantu bennyini nga beebuuza muwala bw'ati owalayika bulungi muwala mulungi lwaki kiki ekyamusikiriza okwagala oyo omulenzi nze ne gayi wange tweyagala byaffe kati bazadde bange olwo babitegedde bambuuliridde naye nga Mr. Sozi sibiwulira nzeyi wange taata natandika okwewera kagamba kendibasanga ajja kundeetera obuzibu kubanga omulenzi oyo kendimukwatako nga ali naawe wakiri ndimutemako omukono ne bansiba nze era nga maama wange abeera awo naŋŋamba ojja kuleetera taatawo obuzibu biki naye nga nze sibiwulira laavu yanziba amaaso Mr. Sozi nze abawala batandika okumpalana olw'okuba gayi oyo anjagala n'olw'okwambala
nga w'omanya abawala ebiseera ebisinga zezo embeera zaffe. Kati bampooninganga naye nga sibiwulira. Sitasozi tweyagala ne Guy kyenyinza okugamba. Kati ntuuka Guy yalwawo bambi okunsaba ebyo ebintu bya vanilla. Kati twali mu nali njoyininze form 5 third term ngenda namu form 6. Guy one day nga ngamba kale yali akiŋŋambyekokko naye nga mbitya sibimanyi nti olubuto nti obulwadde. Misasozi nze nali ntya siriimu ne kati nkyamutya. Kati one day mami wange yali taliiwo, agenze mu tawuni. Mami wange yali mukazi musuubuzi ate nga mulimi, ng'asuubula engoye, atunda engoye. So one day yali taliiwo, agenze mu tawuni. Ate yo nga ku kyalo kyaffe waliyo omusajja yafudde, so taata gye yali. Twalina piki bbiri ewaka, nze nali piki ngiyize. Ne nkwatako piki emu naye nga nalimbye maama wange nti ndi mulwadde, nina ulcers. Kati so mama nangamba saba taata we ssente, taata ne musaba ssente nampa. Ne ŋŋenda ne tumeetenga ne Guy ne tutundula vanilla, biki ne biggwa. Kati ekiseera kyayitawo ne ntandika okuwulira ng'eyafunye olubuto Mr. Sozi. Nga omanyi oyinza obbaawo n'olowooza ku kintu kyenjogerako abawala abamu kirabika kyali kibatuuseeko, nga ddala owulirira ddala oli lubuto walufunye. N'amaanyi ne gatandika okkubula naye nga just birowoozo, ekintu ekyo kirowoozezzaako kitadde mu mutwe. So in reality obeera olabanga kyekyo. Kati ntuuka ngamba Guy, jjukira ne periods zange nalwawo zifuna. Ntuuka ngamba Guy, omanyi ndabika nafuna olubuto, tugende for check up. Guy ng'agamba okay, funa olunaku tugende. Nga tugenda for check up. Kati bwe twali tugenda waliwo we twamiitenga ne Guy. Laba waliwo omukyala kojja wange ansanga, bikyambuuzaako gundi mami gy'ali, mulamu gy'ali. Kanze nedda taliyo, yagenze mu tawuni. Mbitwala easy nga tugenda tukebera olubuto. Results zadda nga sina lubuto. Nga nsanyuka ngamba mponye bannange biki. Kati Guy tuvaayo antwala ewa mukwano gwe ayagala ntundule vanilla. Nagamba toyina, kati nga wootalina leka tukikolemu. Mr. Sozi nagaana era Guy n'anyinga. Ne ŋŋenda, twawukana, nagenda ewuwe nange ne ŋŋenda ewaka. Kati Mr. Sozi waliwo mukwano gwa Guy oyo naye yali ankwana. Kati Guy oyo ng'atera okujjaawo we nali nkolera nga ŋŋamba mpaayo omutwalo, ng'akola byakola ng'amala azinziriza, era yakikolanga ebbanga. So kati nzira ku ssomero, Guy nali muwadde emitwalo 2 nga teyaginziriza, nga nswetiza Guy biki muyita honey baby asobole okukola ki, okumpa ssente. Kati ebyembi one day Guy wange yali akimanyiiko, yakiwulirako ndowooza nti Guy we yankwana, amusaba ku ssimu. Laba wasanga message ezo. Mr. Sozi nze olw'olunaku sirirwerabira. Wanawulira nga njagala ettaka oba limmire. Guy nga twena wewegaana, message ozisindise mpaka we nawooyawooya Guy wange. Guy n'atuuka n'akola ki, n'akkiriza. Kati
mu form 5 Mr. Sozi when najoyininga nkola ki awo nzizeeko emabega when najoyiningira form 5 twagenda ne daddy wange waliwo ne sister wange yali anzirako ye yali yatandikira dda ku eryo essomero kati twagenda tuyingira tusanga aba form 5 ne form 6 nga wamanyi options bo baali wabweru ku veranda we baali basomesa tica nga abasomesa kati tuba tuyitawo nali nyambadde sikaati zino stretcher yali ya volvet bagayi ne batunula kati gayi omu oba yasigala atunula nze nawulira nga tica mugambo waayi omuntu azze wano tukole ki katusome kati gayi oyo we nagenda mu kilaasi yeyampa ow'okutuula kale kwegamba gayi ye muntu eyasooka okuba friend wange netubeera nga tukwatagana gayi n'atandika kati gayi ndowooza bambi yali anjagadde naye ng'atabute kolaki kwogera kubanga ebbanga lyayitawo ebbanga lyatambula gayi nga natandika okunteresa ebintu bye nga omanyi abalenzi baba babbanya ebintu bya bannaabwe sente nga zinteresa tuli no mu form 5 ebintu ngatto ng'ebyo engoye ennungi nga tubeerawo kati gayi yatuuka ekiseera ndowooza n'alaba ng'ekintu kimuzitoweredde awo twali tuwummudde nali waka afunye contact yange muwadde contact ye ampadde email netwogera gayi ng'agamba ofaayo ki senga mbaako nekyegamba naye nze muli nakitegeera nti gayi ayagala kukyatula jjukira bakilasimates baffe abasinga bo baali bakiraba nga bakiraba nti gayi is falling for me so gayi nakiŋamba ne mugamba okay kankirowoozeeko kati gayi netukwatagana netubeera couple kati one day batugoba for fees netugenda we nali nkomawo gayi nemukubira nemugamba wazeeyo okusomereko yino ojja kujja tumiitinge gayi yali abeera Masajja ojja kujja tumiitinge kati daddy wange yali ajja mu tawuni nandeetako mu motoka ye kati so daddy yali acommunicatinga n'ekyemu tujja twagenda otuuka mu tawuni zaali nga ssaawa 4 kati nze kusomera ekinene nyo nali nyinatuuka ssaawa nga 5 kumbe gayi yaŋŋambye mulindeko tujja genda ffenna in the evening tubeereeyo ekyemu banninda tebandaba director it was a Monday bonna nga webali banninda tebandaba kati kumbe waliwo teacher yali asomesa divinity nga bateachers abamu kale bakimanyi nti ya dating kati tutuuka tujja in the evening twabasanga batudde abaana babatadde aba boarding bakyusiza engoye bali awo abakuba ku masimu bakuba kati teacher oyo n'agamba olabayo ekyemu kye nagambye nti bano bagenda kujja babiri ffe netuseka busesi kati Mr. Sozi kanzireko emabega waliwo gayi omulala gayi yali ankwana naye nga gayi kale yalina ssente ng'ata ssente gayi oyo yasooka n'okumpa smartphone kwegamba ye nga nkolera buli kimu kyenjagala naye nga for sure simwagala yadde n'akatono
gayi ngamba ssente mba ku ssomero ne mukubira waliwo wadde twalinayo pati ne mugamba njagala onfunire $20 gayi ye ssente yaziyina n'azimpa naye nga ekikwatagana n'ekya vanira nagaana Mr. Sozi nga nagaana kati wande gayi oyo waliyo mukwano gwe yali agenda kuwasa so nagamba omanyi mukwano gwange agenda kuwasa naye naali agadde tugende babiri kanze sirina ngoye kati mweyo tisi mwe nali nkolera mwalimu gayi ng'alina botiiki nga nnene erimu kale buli kimu so nga ngamba gendewo oyo gayi omugamba nkubire olonde buli kyoyagala konze okay Mr. Sozi nonda engoye nenonda engatto ekijjampa nze nalonda na byange nali muntu ayagala empale nagula mpale nagulayo ka dress kaali kamu kati ebintu byaggwera ndowooza nga $20 gayamukubira amugamba ebiwedde mbimuwadde sente weziti ng'agamba okay it's fine ngenda kujja olweggulo nkukiryalinge kati enkeera gwe gwali omukolo gayi yagenda okunkubira essimu nga sikwata ne mulimba nti nga omanyi biki ate twabadde tulina gye tulaze tugenzeeko mu nnimiro saasobodde gayi ng'akitwala easy oli gayi yali anjagala ng'ate akimanyi nti nina ono gayi era tweyagala naye gayi oyo ku byonna bye yankolera Mr. Sozi teyandabako nali sobola mwagala kuba kale embeera ye ssente zaaliwo naye nga tanyuma kulaba ge mazima n'asonyiwa kati Mr. Sozi nsoma tujoyininga form 6 nze Mr. Sozi nali sidatingangako like musajja gayi nga tusoma ku ssomero from form 1 paka era oyo gayi gwe natandikirako ate jjukira by form 6 muba bize mu bitabo muba musoma biki era obudde tebwabangawo nnyo mumiitinga once in a while naye tetwetundula vanilla it's cool so Mr. Sozi tutuuka tukola ebibuuzo abaana bagenda O-level bagenda bawummula tusigalawo aba A-level aba form 6 fekka kati ebiseera byatuuka nga tusigaddewo abantu nga 6 kati Mr. Sozi twali tusigaddewo ba students 6 abawala 3 n'abalenzi 3 naye nga kwabo nze nzekka alinawo gayi bali nga just mikwano kati one day bali abalenzi 2 bali mudde onoomu nga yali mu kisolo kati ekiseera kyatuuka nga tasobola sula mu dormitory yekka Mr. Sozi kati omuwala omu batuuka ekiseera ne bakwatagana ne gayi omulala kwabo abaali basigaddewo batuuka ne bakwatagana era bo ndowooza batundula vanira emirundi egiwera jjukira twali tusigaddewo bantu bakulu fekka pozi ne metron abo bo ne batundula vanira kati wande gayi ajja tusula ffenna Mr. Sozi naye ekyamazima nagaana okuntundula vanira yadde ye yali akyagala nagaana era mikwano gye nange bakwano bange abo 2 baali bamanyi kyaggwa naye nze Mr. Sozi nali muntu muzibu nnyo kwegamba nga we nagambye nti nze nali ntya nnyo obulwadde
ate nga saagala kufuna lubuto. Tho guy we yajja ne CDs naye nagaana. So Mr. Sozi kiseera kyatuuka ne nva ku ssomero ne ŋŋenda. Guy yali akola art, kuba art ndowooza yali asembayo by then. Ŋŋenda n'ansiibula. We nagenda ne ŋŋendako ewa siisi wange gye natuukira nga nvudde ku ssomero. Waliwo omukulu wange gye nagenda ne ntuukira. Kati nabeerayo k'ennaku oba zaali nga 3-4. Nkola puroguraamu ne guy wange oli ow'omukyalo nti ngenda kujja naye tugenda kumeetinga somewhere. Era nga ŋŋenda nsiibula sisita wange bulungi. Ŋŋenda tumeetinga guy. Ekyamazima we namumiitinga era ne tutundula vanilla. Kati anzirayo bulungi ewaka. Natuuka na leeti, nagenda n'okudda ewaka nga amasannyalaze tegaliiko. Amasannyalaze tegaaliko. Kati Mr. Sozi nasanga ewaka beebase. Ekyannyamba taata engeri gye yali chairman ku kyalo yalina omuntu gw'ayogera naye nayita manju n'enkonkona. Akalenzi kagaana akatabani ka sisita wange ke kanzigulira ne nnyingira ne ŋŋenda mu kisenge ekya maama. Ne mugamba maama nkomyewo biki? Naye emmotoka zintawaanyizza. Emmotoka entawaanyizza ky'ova olaba ntuuse leeti. Maama n'agamba kulikayo kasita okomyewo. Kati nga wobimanyi Mr. Sozi, bazadde bange bakitegedde guy oyo tweyagala. One day Mr. Sozi nga we nagambye nti nze nali mmanyi piki. Kati one day nali ŋŋenda ku luzzi kuleeta mazzi, omupiira gw'omunda ne gwabika. So nenvuga ŋŋende mu katissi bagukole, sasobola tuuka. Naye we nali ntuuse piki like omukawe gw'ogwereramu ddala nga waliwo ka distance katono. Era piki n'engipaakinga somewhere ne ŋŋenda ne mpita akola piki. Kati guy manyi twali tucommunicatinga nga omanyi omukwano, akubuuza oli wa biki, kati oli ku ki? Mugamba ndi wano eno, piki ekoze bweti ne bwenti. Guy ng'ajja. Kumbe muzeeyi wange omusajja yali alunda enkoko. Kati yali agenze kuleeta bukoko buto. Taata ng'ajja. Kati guy yali atuuse tunyuma biki tuli awo nga mugamba nno oyo taata yagenze kukola ekikuleeta bukoko era y'oyo. Guy ng'agamba wa emmotoka ya muzeeyi ngimanyi. Tujja emmotoka ejja nga taata n'ankubako eriiso bweti. Nagamba leero luno nfudde. Nakankana navuga piki okugijjaawo paka ku luzzi ne ŋŋenda ne ndeeta amazzi. Nasanga obukoko babutaddeyo, bakumye omuliro. Mazzi ge naleeta n'ateeramu enkoko mu zidirinka. Taata n'akola byakola n'amala n'agenda n'azzaayo emmotoka y'abandi. Tuba tuli awo, mami akomyewo, yali taliiwo. Akomyewo agamba nno ono omwana wo mubuulirire, lwaki atuswaza biki musanze n'omulenzi kano akalenzi ke. Kwegamba bannange bazadde bange ekituufu kiri nti guy tebaamwagala yadde n'olunaku n'olumu, kaba be baganda bange. Ne boogera bingi. Ekyamazima kiri nti guy baali bamukuba emisumaali. Kati ekyaleeta obuzibu Mr. Sozi, guy yatuuka ekiseera n'ava gye yali abeera
najja n'apangisa okumpi n'ewaffe era abazadde bange tekyabayisa bulungi n'akatono. Kyova olaba Mr. Sozi omukwano guno tugwagala naye omukwano gutukozesa bingi ate oluusi netuuka ekiseera ne twejjusa. Omukwano guziba amaaso. Oyinza olaba omuntu ng'akoze ekintu n'omunenya naye oba omanyi omukwano gutukoza bingi. So Guy bwe yajja biki natandika okubeeraawo. Oluusi agamba oli wajangu wano wewati nkulabeko njagala kulabako nga twogera ku masimu twogera. Mr. Sozi ekiseera kyatuuka netandika nga okuva mu nnyumba. Kale nakikolako emirundi ndowooza gyalinga 3 naye nga sigenda wuwe. Twali tulina automating awo manju waffe kubanga Guy yaŋŋamba oba nzije ewaka ewammwe ne mugamba nedda. Kyeva abazadde bange bawe ekitiibwa saagala bayisaamu maaso ekyo tekisoboka kubanga nali nsula mu kisenge nali nsula w'omunze mu kyange kuba nali nkuze. Ne mugamba ne Mr. Sozi oli Guy kwegamba Mukama yali yamuwanga buli kimu ali perfect. Gamanyi omukwano ebyokwambala ebwaba smart. Mr. Sozi nga Guy muyonjo. Guy nga muyonjo. Era nze the first day bwe nagendako mu nnyumba ye nagamba Guy nga muyonjo ali organized. Naye nga mami wange ayomba agamba kubanga Mr. Sozi akasente kaaliwo ewaka. Sente zaaliwo kyenyinza okugamba. Kiki kye sibawa kuba mami wange yali mukazi agula ekintu nomugamba mami kino kirungi nakikuwa nga buli kyomusaba akikuwa. Mr. Sozi nga ku ssomero ffe tetugwa mu kkewo bino abaana nti sukaali abaweddeko sente biki. Bazadde baffe bambi nga batukolera buli kimu. Mami ng'agamba saagala mwekwase nti oba sebawa kino abo obulenzirenzi obubalemba. Ng'agamba jjukira ewaka twalina edduuka soda wamwagala omulya enkoko ojagala gikuwa. Mami waffe sirina kyemwogerako kubanga buli kimu twali tukifuna byakulya ng'ebyo. Mami waffe nga buli watambudde alina okukomawo ne zino enkoko n'abawa mulye. Nga mulimi ewaffe baali balima entangawuzi lwasoze entangawuzi n'atunda buli omu amuwa ayinza okuwa 2 ezo zezokola by'oyagala banange. Era Mukama lwakuba nti bambi yalwalamukko sente ne zikendeera naye nga tetulina kyetwajula. Mr. Sozi eyo nga nvuddeyo. Kati wende ku kyalo kyaffe waafaayo omuntu yali musajja amanyikiddwa abasajja bakuliridde ku kyalo afudde. Tugenda nga tuziika Mr. Sozi. Guy nga ŋŋamba omanyi essimu yange ekiro sigenda beerako tetugenda kwogera. Cause why? Ng'ate amasannyalaze kwegali. Ne mugamba lwaki tokyajinga ssimu nekitwala ize. Kati kumbe Guy oba yalina akawala kagenda osula nako ekiro ekyo. Naye ng'omutima gwankubira ne ŋŋamba okay kati emisana gwonna obudde bwakeera emisana gwonna essimu ye yali teriiko. Yagezaako lweggulo. Kati jjukira mufiiriddwa biki. Kale omuntu oyo yafa twali tumuyinako oluganda. Kati in the evening
nagendako mu tisi nali nina binnonye ne musanga oyo gayi ne mugamba biki lwaki essimu wagigyeko watu kati yali ateranga okugenda mu katisi eyo naye nga tatera kukomawo obudde nga bukyali. Kati musanga mugamba leero ng'okomyewo mangu koye nina byennonye wano biki naye nga ngenda kuddayo. Mr. Sozi gayi kumbe yasuzizza omuwala mu nnyumba. So mande mu nju nali ndaba kazannyo buno wa romantic entertainment oba ebiseera ebyo kaaliko kazannyo ki sijjukira bulungi. Mr. Sozi mba ndi mu nju gayi aŋŋamba oli wako nze ndi mu nju ko ye njagala kulabako kanze oliwa kuba we yali abeera just opposite nyumba zaali opposite. Nfuluma ebweru mugamba oliwa gayi nga taddamu gayi biki kati ne tutuula awo ku veranda ne sisita wange omanyi waka tulinawo boys quarter kwe kuli edduuka. Kati nva eno ku nju kuba mama yalimu ne anko waffe waliwo anko waffe yali akyadde. Enva eyo ku nju ngenda tutuula wali ku veranda y'edduuka. Ngenda olaba omuwala ava ewuwe ayambuka kanze wayitawo akaseera katono ne gayi n'avaayo naye nga we yali abeera kale waliwo abantu b'enjawulo, waliwo abapangisa abalala nga waliwo ne gayi omulala kale like mama we baali babeera awo naye ekiseera kyatuuka daddy we n'afa then mami we n'afuna omukazi omulala kati ne bamulekera awo naye nga waliwo ne boys quarter kati nga yalinga yakulirawo. Nagenda olaba gayi naye wayisawo eddakiika ziizo gayi naye akola kyayambuka. Kati waliwo banneiba baffe ajja yayita awo then nagguka ewa neiba waffe neiba omwamugamba naye gundi toggwayo n'ayambuka n'agenda kati awo ng'ebyokwogera naye kati awo ne musindikirayo message n'addamu biki n'ayambuka naye omutima ne guŋŋamba kwata piki ovuga ogenda olabe. Ne ŋŋamba owaaye kambireke. Kati katabani ka sisita wange kalina mukwano gwe baali bayimiridde ku kkubo we bati nga omanyi agenda olaba oyo gayi jjukira omuwala ye yasookayo agenda olaba gayi agenze beekutte nga omanyi abaagalana ne beekwata ne bambuka. Kati oyo omulenzi yabiŋŋamba nti olaba mami gundi oyagala gundi naye wuuyo yasuzizza omuwala bagenze twabalabye eggulo abeekutte bagenze. Mr. Sozi nawulira nga nsanyaladde. Eyo yali disappointment nene mu bulamu bwange cause gayi nali mwagala gayi nga ŋŋamba sirina muntu omulala gwe nsobola kwagala nga nange nasalawo kumwagala mu ngeri yenna nga ne bwe baŋŋamba ki siwuliriza. Mr. Sozi nakaaba nga mbeera awo nga omanyi omuntu ng'obadde omwagala. Nakaaba Mr. Sozi nakogga. Mama wange n'atuuka ekiseera n'aŋŋamba okogga ki omulenzi gw'oyagala nolaba nno omulenzi akukoza nga omanyi abazadde bo kuba saalina bizibu nti oba ki. Mr. Sozi gayi nali mwagala naye omutima gwafa kuba ekintu ekyo kye yali ankoze
nali sikisuubira ate nga nze nali simulabangako na muwala yenna mulala. Nze nga ne buli we ndabagayo oyo mpulira amaziga gange gampita mu buyisi. Gayi gwe nali nsoose okwagala mu bulamu bwange ebyaddala. Gayi omutima ne gutandika okufa, omutima ne gutandika okufa, omutima gwafa olw'ekyo kye yankola. Misasozi nali ngumidde ebigambo byonna byonna bye baali boogera ku Gayi, naye ku ekyo kye yankola saasigala kikimu. Naye nga Gayi yeewakana n'aŋŋamba nti oyo abadde muganda wooli, muganda wa mukooli, oyo omulenzi gwe nkugambyeko. Misasozi nze nakogga n'enkogga n'entonibwa. Bannange ebintu bya laavu bino bizibu. Kati Mr. Sozi waliwo brother wange yalina boss we bali bamakanika, so boss we yali muto kale, yali myaka wa 27, by then nali nga 21 kuba omwaka gwa 2020 gwennyini nalina emyaka 21. Kati laba brother wange wande twalina embaga ajja n'oyo omukwano gwe boss we, nga twogera ne boss we mulaba biki, nga tutandika ku datinga. Guy of course yalina ssente, alabika bulungi still, ayambala Guy mulungi, yali yeevuga n'okwevuga ng'avuga emmotoka ez'enjawulo kuba ssente yali azirina. Tubeerawo ne Guy twogera ne tutandika okwogera biki ekyavaamu nga tumeetinga. Twamiitinga ne Guy. Kyamazima kiri nti oli Guy namwesonyiwa. Nga nkubira amasimu sikyawukwata, nsindikira message namugamba okusonyiwa ng'omaze okukkiriza ekyo ekintu kye wakola. Guy yagaana. Ne mwenenya. Misasozi nga meeting ono Guy ne tutuuka ne tutundula vanilla, naye ebyaddala Guy yali musofu kyennyinza okugamba. Guy yali wa ddala. Ovanga ku muntu gw'obeera naye the next day oba the next time n'omugamba nti njagala kumeetinga. The fact is mubaamu abasajja nga bambi, ali so good mu bintu ebyo. Guy ng'ampa ssente, bino ndwaddemu naye mba ndwadde mutwe, akuwa 5, 10. Of course ssente yazirina. Kati brother wange atuuka ng'ampa omanyi Guy mugambe wafunye olubuto, naye ng'ebyaddala saafuna lubuto. Saafuna lubuto. Guy brother wange ng'asooka abimugamba, kati nga nange ngamba nawe mugambe, nga mugamba Guy nga ngamba okay kirungi ekyo, badde sirina mwana naye olubuto lwange tolugyamu, ngenda kulabirira. Kuba Guy yali ansuubiza agenda kumpa ssente like nyongere ne mu bizinensi eyo gye nali nkola. Kati nga omanyi obulamu butambudde biki, Guy yes akyaliwo, ssente azimpa. Kati twera brother waffe omulala agamba kati jjukira ne sister wange oyo yanzirako, yali atudde form 4 ate ye nga yali talina mulimu. Kati brother wange oyo agamba mami omanyi abaana bano tukole like tutandike okugoba ku bintu bino ebyogenda ebweru.
nze nga nsooka mbigaana ndaba si byendiko oli sisita wange nga akkiriza nze nga ŋŋamba saagala genda yes ebintu byogenda ebweru bino amazima nali sibyagala Mr. Sozi nali sibyagala yadde n'omulundi n'ogumu nga tutandika kugoba ku bintu ebyo byogenda ebweru kati wadde sente of course zaaliwo brother waffe atugamba mujje ebiki tugende ku kampani jjukira Mr. Sozi gayo oli gwe nasooka naye bali bamwogerako ebigambo nti mulwadde gaya yagadde abakazi bangi yayagala kale abakazi bangi before nga tetunnaba kutandika kwedeetinga kati nze ekiseera kyatuuka ne ŋŋamba oba gaye mulwadde oba si mulwadde kale nga bagamba mulwadde era kati gwe oyinza n'obba naawe walwala mama nga ŋŋamba era nze mwana wange ngenda funa obudde nkutwale mu ddwaliro ndabe oba oli mulamu bannange ate awo ne neeraliikiriramu wanga Mr. Sozi obulwadde obwo buteeka kati ekiseera kyatuuka ne tugenda olunaku lwe twali tugenda nze Mr. Sozi neebaka okuva ewaffe paka mu tawuni kuba twalina takisi ezikeera ng'ekunona waka like mba musimbudde ssaawa 12 by ssaawa 3 mba mutuuse mu tawuni brother waffe yali abeera nateete Mr. Sozi nze neebaka okuva ewaka paka we twatuuka mu tawuni ne tugenda ewa brother waffe still ne neebaka naye nga neeraliikirira ki bulwadde Mr. Sozi kubanga manyi nti ogenda ebweru baba balina okukukebera nga kyendowoozaako nze bannange neeraliikirira emmere n'ennema neebaka ewa brother wange ne tutuuka n'atuyita kubanga twamusanga agenze ku mulimu n'ayogera n'aba kampani kati agenti waffe like naye yali akola mu tawuni ate nga waasoma kati n'amugamba kamala otuukawo ku office then nkubire mujje zagenda owera ssaawa 6 brother waffe n'akuba essimu n'agamba mujje munsange ne tugenda ne tumusanga ne tutuuka ku ofiisi ne batugamba ebyo ebintu byogenda ebweru olina okuba mulamu brother waffe ng'agambye era oba obaddeyo ne ka boyfriend biki bikome naye nze ng'omutima tegundi Mr. Sozi lwe lunaku lwe nasooka oba kale kyekiseera ekyasinga okunyigiriza mu bulamu bwange though neri disappointment yampisa bubi naye ate kino nga ndowooza wemba mulwadde famire yange mba ngiswazizza brother wange agenda kimanya baganda bange bakimanye abantu bakimanye kati kwegamba nga siyenze nga wendi awo naye nga siyenze ge mazima bamala otuyitiramu biki ne tubaako fomu gye tujjuza ne batugamba mugende babakebera omwomu sisita wange yasookayo nange ne mmala ne ŋŋenda ne bankebera kati ne batugamba kakebewedde results tujja ziweereza brother wamwe ku ssimu nange nalina smartphone by then naye nagamba tujja ziweereza brother wo ne tuddayo Mr. Sozi era nga neebaka nga siyenze ko brother wange ye gundi kiki nga bwebaka biki nabuuza sisita wange ne waka bw'atyo yeebaka mangu biki ko nno mulamu wange leero oba mula yabadde kyokuva we yazze yeebaka yeebase enkeera twali tulina okudda ewaka tuddayo kubanga results of course
batukebera leero nga enkeera zirina ofuluma. Mr. Still nagenda siyenze tutuuka ewaka. Bwe twatuuka ewaka brother wange ankubira essimu sikwata, neefudde yeebase nga manyi agenda kuŋŋamba results zifulumye. Kati akubira ku ya maama, ndi eyo neefudde yeebase. Jjukira brother wange ankubidde simukwata. Neŋŋamba mpedde oba bigenda kuba bitya. Maama nga ŋŋamba muganda waŋŋambye results azitaddeko ku WhatsApp, kebera zitasobozesa zikebera on that day. Namala ennaku 2 nga sikebera ku ssimu kulaba results. Naye olunaku lwakya lumu nensiba omutima neŋŋamba Mukama Katonda olwo nno nga nsaba essaala, nsaba kimu mbe mulamu, mbe nga sirina lubuto. Jjukira twali tutundudde vanilla ne gaayo n'omulala, nga nsaba kimu mbe nga sirina lubuto. Mr. Sozi omutima nengusiba, nenkebera results nga ziri namu. Sirina lubuto, sirina kirwadde kyonna, sirina siriimu. Bannange nasanyuka era okuva olwo saddamu kulaba muntu yenna. Ebya dating nembivaako Mr. Sozi kubanga nali natyadde okwekebeza. Bannaye akaseera ako buli ekintu kino bwe kyali kituuseeko akimanyi. Bannange nasanyuka era gaayi wange ono omupya twasigalanga kwogera ku ssimu. Nagenda n'okujja eno gyendi nga tamanyi, naye nga bannange twegendereze nnyo abaana abawala naddala ku kintu ky'obulwadde. Mr. Sozi nze okuva we namaanyi obulamu bwange engeri gye buyimiridde, neyongera okwekuuma. Naye nga luli ng'oluusi ekirowoozo kijja neŋŋamba ndaba ndi mulwadde, kamwagale, ndaba nalwala dda nti bagamba mulwadde, naye nga gaayo oyo takola ki, talwalangako nti oba bulwadde kubanga twali tumaze ebbanga. Kati Mr. Sozi kambazeeko emabega. One day ngenda nimba gaayo wange oyo eyandisappointinga nti ndi mulwadde. Gaayi kale n'atya bambi, yatya yatya ebyenkanidde era twamala ennaku nga tetwogera. Nemala nemugamba nedda nabadde nkulimba biki nabadde nkulimba bambi, I'm so sorry, onansonyiwa. Kati yalwalamu omusujja n'agenda mu ttawuni kuba taata we yali akolera mu ttawuni. N'agenda, omusujja gwamuluma nnyo ne bamutwala e Lubaga ne bamuggyako omusaayi biki. Kati gaayi naye nga ntega akakodyo aŋŋamba omanyi banzigyeko omusaayi naye omanyi kyekiriwo. Nze kiki, ndi mulwadde. Neŋŋamba ekiki, jjukira kale neekanga naye nga omanyi bagamba kijja omanyi kinyaga bitono. Jjukira Mr. Sozi baali baŋŋambanga nti gaayi mulwadde biki, nga nange mulina nakikakasa oba tuli balwadde tubeere muli. Ŋŋamba abamira eddagala tebaliiwo biki. Kuba nalina anti wange nga mulwadde, waliwo ne taata wange alina muwala we bamuzaala nabwe. Ŋŋamba gundi taliiwo tamira eddagala nga neegumya. Kumbe ne gaayi naye yali annimba naye nga saakikakasa kuba teyandaga ku results.
nagamba mbadde nkulimba naye nga Mr. Sozi keeko ka love story kange oba keeko ka story kange naye anziza nnyo naba happy nga abantu bakawuliriza era omuntu yenna asobola okugyamu ekyokweega naye nze Mr. Sozi senga ku bavubuka bonna abankwana basajja senga ninga omuntu omwangu senga ngamba neno gyendi siri wano wendi so kiba kirungi nogezaako okwekuuma kubanga Mr. Sozi nze essomero lyankuuma nnyo bazadde bange daddy wange okubeera omukambwe kyannyambako nnyo kubanga gayo ono nali nsobola okuba nga mulaba everyday every time kubanga jjukira neri gye yali abeera yali avuddeyo nga ze nearby naye ekyokutundula vanira nga mmala n'emyezi 5 nga tandabyeko kyannyamba kubanga saafuna na lubuto kubanga gayo wange ono yali tayagala kwambala nga tayagala kwambala naye nga mukaka ngamba yambala wate anfuna olubuto biki muzeeyi wange omuwulira engeri gye yeeweramu naye nga tusiima nnyo Mr. Sozi keeko ka story kange wekati wekabadde osanga naabawo abafunamu ekyokuyiga oba oli awo.